Mamedika Chika, olwalero ngenda kusharinga koko the importance of making strategy. Engeri gyolina okwetegekamu mu business gyosazeewo okubeeramu. Kiki kyolina okutandika nakyo, engeri gyolina okitambuzaamu. Kati nze ngenda kubalaga mu bulimi bwange n'obulunzi, okusingira ddala ku bulunzi. Nti nze ekirowoozo bwe kyanzijira ekyokulunda. Nasalawo ebintu obutasooka bisookera waggulu. Nasooka kusenda n'ennima emmere. Era emmere nasooka kumala giharvesting emirundi ebiri n'endooka ndeeta ente. Naye nali awo in the meantime nga nzimba ebiyumba. Naye bannange bangi nnyo bambuulira engeri gye bazimbamu ebiyumba n'abamu nabirabanga. Naye ne ŋŋamba nti usonga oli awo nze sisande kuzimba biyumba nga byansi ndala oba by'abantu balala. Nze ne nzimba ebiyumba nga biri basic. Ebiyumba byange mubiraba mbiyita bus. Nze obwongu bwe bwaŋŋamba nti eno ensi yaffe is a tropical country, it's an equatorial region country. Ya bugumu. Ate ente zeetaaga freedom. Nze ng'omuntu ekyo nkirinamu. Ne nzizimbira ebiyumba basically for two reasons. Byakwegamamu musana, kubanga essaawa ezituuka ng'awo 5 omusana guba mungi, ente zeggamengamu musana oba enkuba bw'eba etonnye era zibeerenga nga teziri mu bisooto bya nkuba. Kye kintu kye nakola era nkiraba kinkolera. Ne wabweru mu kifo ky'okuteekawo concrete ow'amaanyi ennyo nababuulirako ku Kakiika Mountain nendeeta omusenyu nenziteerako. Era ente zange zeewanika bulungi nnyo waggulu ne zinyumirwa. Ne ntuuka okuleeta ente. Bannange bampa amagezi mangi nnyo okuleeta ente ez'amata hybrid. Ne ŋŋamba why? Atandika omuyiga totandikiranga gye bamalira. Nensinga concentratinga ku crossbreed. Era saasooka nze gula nte za bbeeyi nnene era sizaagala, bwe mba njagala hybrid nsaanye nze kolere wano nga ŋŋenda nzaazisa. Kubanga bw'ogula ennume, nze nkozesa nnume, bw'ogula ennume ennungi egenda ekyusa omusaayi mpola paka ku level gy'oyagala. Kati nembalaga nti nno osobola okubeera n'ente ng'okoze bukozi kibangirizi. Ng'oli ku pure zero grazing, ndi ku pure zero grazing. Naye ng'olina ekibangirizi ente we zeetooloolera ne zitambulatambulako ne ziba n'emirembe. Ekyo bwe nakimaliriza bwe ntyo n'ente nenzireeta nga za cross, si zino ezisumbuwa ennyo. Era nze sisumbuyibwa. Ente zikamibwa abantu nendeeta abalaalo baffe bano aba bulijjo. Then nemmanya where my niche should be. That is the strategic importance. Nemmanya nti ebisolo byetaaga emmere. Ebisolo byetaaga emmere. Balanced diet ennungi, naye omwami mukwano gwe kasambulira nti ekisagazi ye number 1 mu mmere. Pak Chong, Super Napier. 3. Nenkisimba mu bungi. Nempeza acres ezisukka mu 7 nga sinnaba kuleeta nte. Nentandika okutema. Oluvannyuma nenkizuula nti ne kasooli mulungi nnyo okukolamu maize silage n'okukolangamu maize bran. Ze zibanga enva nentandika nako okulima kasooli. Kati ngenze ndaba numbers zeeyongera. Nendooka nkizuula nti Mohammed strategy yo yali ntuufu. Tosookanga concentratinganga ku kintu kimu. Ndaba bannanga abasinga baconcentratinga nnyo ku breed. Nutrition which is very crucial. Breed kikulu nnyo, endiisa kikulu nnyo. Naye okubanga emmere ekitundu ekisinga obunene gwo kyekolera kyate kyekisinga obukulu. Nze nina ekintu kimu basically kyengula wabweru. Munnyo ekinnyo kino kikampuni sijja kujoogera. Ekinnyo kino kyekintu ekiri foreign ate olaba bannange ente nnyingi nazo za mutawaana. Ekinnyo kino kya kiro oba 10 oba 12 naye ngula ebinnyo kumpi 30 omwezi. Zibiri ate nga bigumu nnyo. Birwawo okuggwawo naye zibirya. Kati manyanga kiki ekikusingirako
obulungi mu strategy yo ey'okukula. Nze bannange ekirungi information yange njiwa mu bulamba sigiwa mu bits. Kati faamu yange njikulagira ddala the entire layout. The entire layout nenjikulaga. Gwe ne weesalirawo n'ogamba ono omusajja byaliko biki nze nga sibitegeera. Ono omusajja byaliko nga biri loko bulala. Naye nga nze mpulira binkolera. Kati era nengenda nembalaga n'awalala engeri gye ntegekamu emmere. I hope you don't have to follow my path, but I hope you learn something. Tekyetaaga ogoberere nze naye oyinza okubaako ne kwoyigamu akatono. Gwe laba omusajja engeri gy'ategeseemu ennimiro gy'agenda okusimbamu emmere y'ebisolo bye. Tekikuzaamuuko ku maanyi. Bw'obanga olina obutonotono bwe weetaaga okugula Clores naani n'obugula ewa banno. But when the principal feed gw'ogyerimira. I think ako kenjagadde okubalekera olwaleero bannange mukeetegerezeemu nnyo nti strategy kiki ky'oyagala. Abantu abasinga tusookera ku breed. Njagala ente y'amata mangi nnyo. Breeds nze nkimanyi that in 1 day or 3 days you can even airlift. N'ennyonyi osobola okutumya ennyonyi n'oleeta ente z'oyagala ng'ozijja e Budaaki oba Kenya oba wa ne bazikutuusiriza w'oyagala. Naye ekintu kye bayita mmere si kyekintu ky'osobola okusolovinga in one go. Kubanga olubuto kyoto olw'omuntu alusombera enku yakoowa. Naye ate olubuto lw'ekisolo nga kino n'okisombera paka solovinga emmere. Era kyekyo bannange ye caution gye nawadde ne ku bantu abalala nga increasinga bakubuulira oba nte oba mbuzi 1,000 oba kubanga otuuka ekiseera. They say cater for the rainy days, it is the dry spell. Emmere yiiri wali mbadde njibalaga speed gye bagiriirako nti kati egundi 3 entuumu 3 zimaze okuliibwa n'eyokuna tugirigiri wakati. Kyekyo bannaye, that's my message for today. Thank you.